mu kulwanyisa era bye byatuleetera okwegatta. Ffenna tuli bwe tutyo, si Evelyn, si nze, si Shiba, si mulala. Ffenna tuli mu kkubo lyerimu twabbibwa kubanga teri afuna ssente. Ssente tuzijja ka stage kokka. Alinaffe twalaba biri bityo ne tugamba tulina okwerwanako era we tuli. Ennaku si nnyingi eziise nga okamala oba oli akulayiza abakulu abana abakadongo kamu era n'otugamba nti copyright erina weetuuse era muli mu nteeseganya saawa yonna ekintu kibotoka. Tutuuse wayongera okubanga okakasa eri abayimbi abakwatagana aba gavumenti abakwatagana n'okututeeseza okulaba nti batuwa copyright yaffe kubanga copyright ekwatagana na gavumenti. Gavumenti ekwatagana ne agency zaayo ezikwatagana n'ekyo nga Justice nga Attorney General n'awalala bannamateeka okulaba nti bayitaayitamu ne Prime Minister's Office okulaba nti bayitaayitamu mu ebyo ebigenda okubeera mu bbago then nga naffe ng'abayimbi bwe tubaga tubatwalire biki bye twetaaga okuba nga bibaamu. Naye okusinziira ku meetings ennaatuddemu process ebadde ekyatambula bulungi, just tulinda bulinzi tulabe what's happening. Kubanga ejjamu ebituli betandisa okweyawulayawula naye tulaba olina ettafaali ly'ogasseeko. Asooka otubuulire omukyala Evelyn guki ky'omujjukirako? Mukwano abadde muntu wa mukwano. Evelyn tayombye na muntu yenna takuryetinze entalo. Agezezaako okulaba nti akuuma emikwano gye era Mukama mulungi gino gimubeereddemu. Federation yono omukyala ono yali yajegattako dda okuviira ddala day one. Emabegako awo namukolako interview alina kampani emu ku ebyo era byozze ng'ogamba nti tulina okuba nga tulwana music yaffe nga tumufunamu. Kampani eyo bagiyita Dimac. Yakozanga music we mu kola tunes ezo naye obusente bwe baamuwa yagenda okulaba nga tebujjamu egyo ebbanga lyonna okubanga nti ebyaddala nti music we tamufunyeemu. Kiki obadde oyogerako ekyo? Ebyo bye tuli mu kulwanyisa era bye byatuleetera okwegatta. Ffenna tuli bwe tutyo, si Evelyn, si nze, si Shiba, si mulala. Ffenna tuli mu kkubo lyerimu twabbibwa kubanga teri afuna ssente. Ssente tuzijja ka stage kokka. Alinaffe twalaba biri bityo ne tugamba tulina okwerwanako era we tuli. Ennaku si nnyingi eziise nga okamala oba oli akulayiza abakulu abana abakadongo kamu era n'otugamba nti copyright erina weetuuse era muli mu nteeseganya saawa yonna ekintu kibotoka. Tutuuse wayongera okubanga okakasa eri abayimbi abakwatagana aba gavumenti abakwatagana n'okututeeseza okulaba nti batuwa copyright yaffe kubanga copyright ekwatagana na gavumenti. Gavumenti ekwatagana ne agency zaayo ezikwatagana n'ekyo nga Justice nga Attorney General n'awalala bannamateeka okulaba nti bayitaayitamu ne Prime Minister's Office okulaba nti bayitaayitamu mu ebyo ebigenda okubeera mu bbago then nga naffe ng'abayimbi bwe tubaga tubatwalire biki bye twetaaga okuba nga bibaamu. Naye okusinziira ku meetings ennaatuddemu process ebadde ekyatambula bulungi, just tulinda bulinzi tulabe what's happening. Ngaffe ab'e Masaka tulina abayimbi abengi abanjawulo abasinzira eyo ate kakati yegwe eyakwata omumuli oviira ddala eyo e Masaka. Bo luwenda ki lwe bayinza okuba nga bayitamu okufukosa okuba nga naawe beeyongera okuba nga beegatta naawe basobola okuba nga batambula ku kintu kimu kyokka? Tulina Greater Masaka Musicians Association, nange mwengwa ekulira Kalumba. Michael Kalumba ye chairman waffe naye nange ndi member, so bakwatagane ne Kalumba e Masaka then bajja kubanga batuuka ku federation. Tweyanza bugambo ki bw'oyinza okuwa eri naddala bayimbi oba oli awo because Eve alina kyaleseewo nti alina omwana omuto gw'abadde gwe ya adoptinga nti kakati alinga ndowooza mwaka nga gumu gwe yalonda. Oli abadde mu mbeera mbi naye n'agamba nti nze Katonda yandabirira era nono omwana sifuddeyo kikyendi asobodde okuba nga amulabirira. Just abantu balina kwekolera mikwano, katuzimbe emikwano kubanga abaagala otwawula bangi naye bwe tufuna obuzibu tebabaawo.
kati ffe katwekolere famire ezaffe so buli muyimbi ali eyo yerowoozeeko alowooze ne gy'alaga nga bino ebyensi tebinnamutwala nnyo okyegedde buli muyimbi yerowoozeeko nnyo nga tannaba kutunuulira byansi bino kumuvuga speed buli muntu yeekubemu tooki ti ku lunaku luli biriba bitya atweyanza oyo abadde president owa Federation of